Yakikino kyendiko obulungi bono mwana bunfude ng'atamidde yoyo. Bano gwe byetukola bino tebabisobola. Bano erinnya mwawo tebatukona. Saabisuubira tindibirabako saabisuubira. Gwe munituuka yeno mbu esimu mugambalanga sawa linnya mwawo tebatukona. Kola bwoti lwewanyima kyannuma naye negendedde nzuno ninye ndege nziruse ngeze okomye Dubai sente nina naye ng'olina njagala kikazi kyenzina Nyondo muli bakabi sikayo oli wakabi wolofu wakabi fenna tuli bakabi Kanda bansumbo wakanda bamboleza bana Shiri events no Saturday promotions amanya n'eddoboozi senga sebbanga nga bulijjo nannyinizo gomesi abasinga gwe bamanyinga Kawuki bati bitibwa bingi nnyo ndi president w'abakomedians nze ambasada wa Villa ambasada wa YoTV bingi nnyo ate nga ndi musajja mulokole era nsabira wa Pastor Wilson Bugembe wali Nansana mu the worship house so ngandi wano mu Dubai abasinga bayitayo Dubai ewanko Charles nga nfunye omukisa okutambula n'abasajja olindako ssebo buli kintu kyonna nga kitandika buli kintu nga kiggwa buli kintu kyonna nga kirungi buli kintu nga mpuliddemu oyogera ndi n'abasajja b'oyogerako tuli bannaddiini katandika na ssaala ate omale na ssaala tandika eriiso ly'omukulu ewaddugala wewalaba sooka tuteekewo essaala twebaze Katonda atutuusiza olunaku olwaleero wano ate ne bwe binaba biggwa nkuwulidde ogamba mb'ova mu yakuyigiriza kiki wafunayo mbadde mmanyi mu engeri gye luli basiraamu bwe naagamba kati mbadde nsaba nga sisinaba kweyanjula nange tufune essaala okuva ewa Kididi nze nja kusaba esembayo yasaba etandika saba essaala gundi gamba ewa pasita terutandike amina bamuyise Kididi nsoka kweyanjula nga ndi wamu ne Kabaka yatidde dda kyobola bankwasiza microphone mwena mwewombeke tusabe ayi Mukama Katonda wange tutuuse wano webale tutambuza bulungi nze ne Kabako ne tubanga tubuuka ennyonyi ne tutuuka ne tujja ku sky webale kubanga olugendo lwaffe oluteekamu emikisa era katuli wano nga tukusaba abantu bonna batwagala abeeno tukusaba bateekemu omukisa bayingire bajjule ate n'aba sky management ba Wall of Entertainment bonna baleeta sente bagule emmeeza ze Dubai tugende Abu Dhabi tubawagireyo ddala Mukama Katonda nkusaba bingi nnyo nkusaba ompe sente nkusaba ompe n'omukisa oguba nti Kabako mukuba stage nadduka naddayo Uganda nga tannaba na kufuna visa emuzaayo amina ebyo natwe bisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe wali mu kutandika naye kaso essaala yonna tebaako kukonjera kukoona kampisewo essaala yange kansooka kampisewo mbadde ngenda kusaba esembayo naye fenna mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala soke tumwebaze tugambe alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ayi Mukama Katonda nkusaba fenna abazulu nakulolwalero otwongere essanyu ate abantu batambule bulungi n'abazze baddeyo bulungi ate bajje mu bungi n'enkeera beeyiwe mu Abu Dhabi nenze sijja konjera ngoyo bwakonjedde sigenda kuba abo abawagizi mbagamba nga mpita mu ssaala ngenda kuba nze ngenda kukuba Mukama Katonda ndako never day Mukama ate Mukama buli ssaala ajuwulira ate eyakabaka etuse direct amina muganda wange tuli wano mu lukuŋŋaana lw'abamawulire mu luzungu gy'oyinza okuyita press conference nga tuli mu kifo kye bayita Sky and Nature Travel and Tourism LLC siyedde ey'omukyalo gye twayitanga LLC so ekyamazima kiri nti tulina abasajja abakabi eno concert twagituuma Kings of Stage bano be bakafulu ba stage ababiri betukuletedde olunaku olwaleero naye ng'akulembeddemu ekintu kino ye muganda wange Donny Fawzi nanyini company gye bayita Shimi Invents ng'ali wamu era ne basajja be abasha Shatan Promotions so
One Abu Dhabi World of Entertainment. Esebo. Tugenda kubeera n'ebigambo bingi nnyo bye mugenda okuwulirako olunaku olwaleero naye nga baganda bange abali eyo abatugoberera ku mikutu gyonna sigenda kumenya mukutu nagumu tuli Dubai ekyo nkirumiriza abantu abasinga batumanyira nansana ono muganda wange mulundi gwange ogusoosa okulinnya ennyonyi mpulira essanyu nziza amadaala gansuula ebigo Kabako bwaseka ne ngamba kamuleke Amina naye nga tusuubire bingi nnyo mu show ey'olunaku olwaleero. Show zino ziri 2. Tugenda kusooka tubeere olunaku olwaleero ziri 11 lunaku lwa 6 mu Legendi Zibba wali esatwa ku Chelsea Hotel we tugenda okubeera okuyingira zigenda kubeera diramu 10 wamu ne diramu 2 batumbuto emmeeza za 2.5. So bwe tunaavaawo ate olunaku olw'enkya zikkirire Abu Dhabi. So muganda waffe waali nnyo agenda kubatubulira Abu Dhabi beteeseteese batya naye katusooke tufune ate omukulu CEO owa Shemi Invents omukulu Doni Fauzi ate atulambululire kubana kino ekintu yakiina naye nga nze senga sebbanga nze nazze nga kalaba alabawo omukolo ogwaleero oba MC ate nga nange ngenda kubaako n'ekyenjawulo ebbanga lyemmaze nga nkola mu Dubai nga nkola performance najja n'omubanda najja ne muganda wange gubayita omurasta lero waze ne Gomez Madoxi. So kati naze ne Gomez mugenda kulaba ekyenjawulo olunaku olwaleero kati kambawe promoter waffe ate atubulire ebisingawo muganda wange Don Fauzi CEO Shimi Invents. Neyanziza sebo neyanze gokumpa omukisa okwogerako eri abantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abasiraamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abenzikiriza abensinze endala omukama mulungi ebiseera gyonna omukama mulungi. Bannaye ensoko ndi musanyufu olw'ensonga nti abantu baffe batambudde bulungi nnyo tebafunye buzibu bwonna mu kkubo era nsuubiza Katonda mmanyi ali wamu naffe era ebirala byonna bijja kutambula bulungi. Nze ayogera bampita Don Fauzi okuva mu Shimi Events. Olunaku lwayo tusinzidde wano ku office zaffe za Sky and Nature Travel and Tourism bakafulu abakola ku byentambula bana bino ebyentambula byaddala kozi already olaba bebakoze ku byentambula y'abayimbi bannaffe y'abayimbi baffe abavudde waffe okujja wano batusanyuseemu batuyimbire era nga bakola ku bintu bingi nnyo bakola ku hotel booking bakola mu okulambula airport pick up bakola ku visas freelancer visas employment tickets mwena abasuubuza abali eyo nga mwetaga visa za mweza muzita premier Bajita multiple visas ezamwe abasuubuzi bannaye mwena mutukira abaami bana ba Sky and Nature Tour and Tourism ebintu byabwe bakola byaddala singa byali si byaddala nga tebiriyo abaami bano bali badde tebatuuka wano mu UAE naye bali wano olw'okuba bo nga nabo twafuna support nene nnyo okuva gye bali era omuzina ngenda guzaako anga sinaguza eri side ya Abu Dhabi fenga abe Dubai tweteeseteese dda era tuli ready tugenda basabula tugenda bakuba omuziki bwe kimu kiri set abayimbi baffe we bali tewaliwo nti atona kumuluma bonna bali ready mujje mu bungi mugule tiketi kintu kirangidde ebbanga buli kanaku nga tulanga ngera abantu babesunze sebo Mr. Kabako abaana abasanyusa okulaba era bonna bali ready balinze bulinzi stage muzimenye. Ekyenjawulo ekirala ekiriwo tetuzze fekka tuzze n'amaanyi gaffe gonna. Omanyi osobola okujja wekka ne weerabira mbw ate ozze wekka. Nzize n'amaanyi gange gonna teweegolola owulira ndowooza mulaba amaanyi genjogerako bw'oba ozze na gonna gaba n'empewo tuzze nazo. Ekyenjawulo kyenjagala okubuuzaako ekigambo kiriko stage kings. E Uganda tulina ebizibu bye tufuna. Stage ziyitiridde okugwa n'abamu bazeesuulira n'abamu zibagwira oba batekinisiani be banafu mutubuliremu kuba ne Dubai ebyuma gye biva ekirala sebbanga kuba gwosibe Kampala
babu gwosiba osiba e Kampala nojja newa ne Dubai ekintu ekyo kiteekeko essira stage tegenda kugwa eno sure nti bwenkolaganyemu n'abasajja beeno ekyo si ekizibu kyabwe muyimbi butajja naye singa otuuka nga muganda wange bw'otuuse ebisigadde bibalekere ati tugenda kugenda bwe tuti eno ndowooza mulinayo Shimi Vince mbadde nkusaba ekyuma nga bwe kinywedde e Dubai ne Abu Dhabi kinywere wolofu mpuliriza oba tompulira njagala ekyuma kinywere kuba nange nazze ne kago yange nga tweyongeddeyo katusooke owa muganda waffe agenda okwogerera ekitongole ekisinga kye bayita Sky and Nature Travel and Tourism mu bufunze kyonza okuyita LLC ng'ate era we tuli mu kizimbe bassebo ne bannyabo njatwala omukisa guno okubeebaza mwenna gye muli abasiraamu assalamu alaikum abalala mwenna mu ddiini ez'enjawulo tubaagala nnyo olunaku olwaleero lwa njawulo njagala twala omukisa guno okwebaza media zonna ezikutte Nyondo Media DX3 UG Vibes zonna ezitwala omukisa guno okutuusa Uganda information etambula mu maaso okubategeeza olunaku lwaleero lwa njawulo ekisookebwako ddala saabisuubira akayimba ako kannyumira nnyo ebiseera ebisinga kakambwemu tuli mu future kati tunywemu olwekyo ekyo ndoza mukiwulidde kididi waali tumuyina mu kizimbe Donfause tumuyina senga sebbanga tumuyina kibategeeza kimwe n'abali eyo obugalo ndoza mubuwulidde nsaba ekintu kimu mwenna abali eyo mbakoola yonna gye muli mutwale omukisa guno abantu bonna abapya baba batandise okuteeka ekintu ffenna tuli bavubuka tugezeeko okwebeereramu batugamba principle atugamba ekintu kimu tukole ki kitegeeza ki nti omuvubuka yenna waba atandise ekintu nga is putting in some energy tugeze okukoyiwawo omubiri era mwenna abalina emitima ebibi nga tosobola kubeererawo omuvubuka munno nga is doing something it is bad kitegeeza ki Sky and Nature Travel and Tourism Company weeri tuli tugezaako okubeerawo bannayuganda mu mbeera yonna abayimbi bonna abava e Kampala oba mu mbeera yonna ng'olinamu obuzibu olina kiki tutegeeze tujja sobola okukolera visa otuuke ndoza Kabako obujulizi obufunye n'omuntu okididde obuvunaanyizibwa obufunye wano tuli bantu naye kiro tufuuka nsolo walayi ndoza muki banange White family mbatumiddeko nnyo Kabako mufunye John White Bale White we love you so much ensonga tugenda zikwasaganya Dubai olunaku lwaleero Shimi Invents abawadde omukisa guno mujje gwe mulundi gw'ogenda osooka okutegeka kibategeeza ki nti muvubuka munnaffe mujje tubeerewo tulage amaanyi ag'enjawulo ekyokubiri senga sebbanga waba ali ne Kabako nga yatuuse kibategeeza ki these are the people abasobola okumenya stage Abu Dhabi yonna bulungi nnyo mbaagala nnyo baganda bange nkoola omulanga guno muveeyo yonna gye muli we be there thank you very much tubeyanziza tweyanze nga tunakawasenga sebbanga Kabaka ali mu kutya mumulabe kamera mutunuulire mumulabe oyo kya mulabe obuguma ayo kya naye nga kambe esomere pulezidenti waffe gwe tukkiririzaamu omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu taata Kampala bawa babi principal omulwanirizi w'eddembe happy birthday my dad my president my boss my expire asinga naye nga ndina omuyimbi wa First Family omukulu gwe bayita Lodeni Wai Kabako maje ga kutaka takataka infantry bawadumuna waliwo amanya ge weerabidde bampita Kabako maje ga kutaka infantry takataka another problem bawadumuna Chaliwa Bobby Wine first family artist first president artist nina kimu kyempulidde kyosinza okwogeramu nentwalanga ekikulu n'omukulu oli akyogeddemu ekigambo kyebayita okwebeereramu njagala mukitwale ng'ekikulu ennyo kuba wano we tuli tusukka mu omu tusukka mu babiri tusukka mu asatu ate ekinsanyusiza ono yategese ekivulu bamita Shim Events ava Butambala gyenva tewava muto
ffenna twavaayo nga tukuze buli gwolaba wano yakula dda era ekyenjawulo ekiri when I start English I will be confusing some people and the president of mine told me to be simple and the president told me to be simple easy to be straight to the point. So let me speak some let me speak the local language so that this man can get me well. Speak that. Speak like that. Tell the people, my president, you have a birthday. Hold on. This week. Let me tell you. Before I go further, let me thank the sponsors of the night, Uganda Airlines. Thank you very much. Uganda Airlines. Sebanga Cargo, thank you very much. Man. Beauty Life, thank you very much. JB, this is Yugi Vibes, thank you very much. Nyondo Media, thank you very much for that work. I see you. By the way, I see Nyondo every time on Instagram, Facebook, trying to ramble. Mwagalachi. Mufachi. Chicha mufa. Muwanika ebintu byonna ne muwanike. We are here. Nekirala DX Flimba ibazanyo mwebale nnyo. Mwebalire ddala nnyo. Nensembayo nga nebaza Ugandan community. Nga kino nkiteeka mu bracket kuba Ugandan community mba ntegeeza people power. Mwebale kuddukirira bannayuganda. Every time buli wempulira abantu abasinga okuyamba abantu mpulira abantu be Dubai. Buli wempulira abasinga okuyamba abantu mpulira UAE. Buli wempulira abagira nze we mbaseerabidde mu UAE nafunamu sente nnyingi nga ngenda okuwasa omukyala wange zayita ku simu. UAE mwefudde bereje mwefudde tabu nze nganze twagezaako president yagezaako okwagala obbaza era ne mweyimba mu mulimu ogwo ne mugukola nebazanya aba UAE community yonna mwenna mbwebaza mwenna mbebaza mwenna nga sinasembayo ba diaspora baani nsookera ddala abantu be Dubai mukola nno omulimu munene kuba nze nina n'ekintu kansuke mu mbagambe mu n'ekirala kuba bino mwetaaga okubagamba nga nsituse ulira ebigambo byange bino wammanga naawe situka naawe musituke wova wano njagala ofune enkofiira ya nuupu bw'ova wano yambala enkofiira ya nuupu wano wendi nina obululu 9 naye ate abawagizi bali 9 abagenda okujja mu show. Nsingira ddala okwebaza Katonda atuleese olunaku olwaleero n'atuusa nga tuli balamu ne nebaza aba visas abazitukoleddeko mu time. Mwebale nnyo mbeera ndabako ku Twitter nga bagamba mbu visas e Dubai delay tezifunika delaying mbebaza nnyo ne nebaza ne promoter okubanga yachuzinze abayimbi ngaffe babiri sebo gwe ekyo ekintu kye waleese weeretedde ekizibu. They call me another problem when you bring another effect then you are trying to rumble the business. Mumukubire ku ngalo omwami ono kuba kye yakoze kikulu nnyo era ngambye ne kididi nolezo mbale nyanyongere bana abasajja kati amwongere kubanga nze brand ambassador mutule have a seat tugenda tula abasajja abamu abavugiridde ekivulu kino oba basponsa baffe beba Mpombo African Restaurant esangwa wano mu kibuga wakati mu Dubai area gye bayite ey'omuddeira. Mpombo restaurant y'abana Uganda bafumba mmere yaffe ya wano local food obanga ali enansa nabo oyingira mu Mpombo. N'olwensonga eyo nga brand ambassador nga nvuddeyo nyongera okulumiriza Uganda Airlines eyo Kabako Nyonyi yaffe eyo company yaffe bannayuganda bannange mbagamba tweyongera okwagala ebintu ebyaffe nga tonna bakuwagira kirala soko wagira ekyaffe kubanga kugemanyi gaffe. So Uganda Airlines muganda wange manager Kisembo owe Dubai nkwebaza we bali nnyo mulimo gw'amaanyi. Manager Alex ya okisaawe kwennyini eche Dubai we bali nnyo mulimo gw'amaanyi. Manager Tom nawe tukwebaza nnyo mwebala omulimo n'abe Uganda nga Madam Doreen nawe bambi tukwebaza we bali kwagala bitone wamu ne muganda wange Abdalla ne management yonna bakabini kulubani buli omu yenna abakola ku Uganda Airlines tubebaza mwebala omulimo gw'amaanyi n'okututeeka mu sente tikiti ezo Kabako ze mwajjiddeko Uganda Airlines. I and I the baddest therapist in the business, the Wolof. It's I and I, the Wolof warrior. The Wolof warrior. Abu Dhabi. Omwana achiroddemu. Mukama. Lenga banaye mwebale kujja.
mwebale kuba nti musobodde okuyitako obudda neeraliikiridde nga ngamba jampa ne gundi oba naayitawo era kyevulaba mbaddawo ne ngamba Mukama Katonda naye kwabulabi kyenkoze natiddemu stage nagiggyeewo neteekawo ebyuma tugenda kubeera era nga olunaku lujja kuba lwa Sunday tugenda kubeera ku Up and Below Marriott World Trade Center Abu Dhabi kitegeera ovamu obuguma buti ng'ogwa mu puulu nagikutegekedde muganda wange era muganda wange omukwatako omuganda mwita otya netwebaza bana Sky and Nature mwebale kuleeta basajja bano sibangu buli sponsor gwenfunye agamba those people are uncontrollable naye nga banaye tugenda kubaawo Abu Dhabi tugenda kuyingira ddira mu 10 VIP buli muntu musasuliddeko ddira mu 5 bajja sasula ddira mu 15 nze Omawolof ate nga nabateereddewo n'amasaati ga Wall of Entertainment bali bapita Wall of Warrior ejjo ojja kulaba mwana oyo abeera abikola okiregera olubiraba nakutegekedde naye ng'oli wakabi mwana abantu kye baba basuubira kati bano abayimbi bomaze obbakakasa naye abantu ba Abu Dhabi basuubira ekyanjawulo ky'okusinziira ku nteekateeka manyi nti nga nze Wall of Warrior sibeerangawo ku kivulu n'ekifa tekibangako saawa zolaba nti beekwasambwa akasente naye kiri eri kitokota bambuuza nga tannatuwa drop omusajja atuuse oba bamukwatidde wali koza jja naye bagamba Kabako sinnamufuna aga nti jampa naye nga sebbanga kale nsenga sebbanga nze gomesi yange nzija nayo ye muganda wange ono Wolof bamita Wolof so tweyanza nnyo muganda waffe olw'enteekateeka ennungi okuviira ddala wali Abu Dhabi kati mutulinde ennaku z'omwezi nga 12 lwankya lugenda kubeera lwa Sande oluva mu Legend Zibba wano esatwa ku Chelsea Hotel tukirira bukkirizi ngenda kusembyayo ndowooza baganda bange bannamawulire noyongera obbebazaako ensuso Nyondo Media mwanyina Rozet wamu ne muganda wange Medi mwebala omulimu ogw'amaanyi okututambulizaako kamera ne mutwaniriza ku bisaba ne mutuweesa ekitiibwa nze njogeddemu ne Rozet ne mugamba okimanyi ffe tubanga abasigadde Uganda ezo kamera z'abaseeguya timanyi bayibulake mukasa abaani bakeizi tubanga abakyali e Uganda so mwebale kukyusa ate kibuga Dubai ne mukifuula ekyabannayuganda abasajja abawalabu batutya omanye basajja bakaba kubasazeeko ekisawe wali security yonna nebeera ku bunkenke eki kakati mbebaliza ddala baganda bange nenebaza baganda bange aba DX3 Media muganda wange webalinyo omuwala ya erinyani Flokson yo tukwebaza wamu n'omulenzi Welzi so mwebale nnyo okuba nti baganda baffe aba DX3 mukitambuza bulungi baganda baffe aba Vibe Yogi muganda waffe tukwebaza nnyo omulenzi oyo yaani omulasita Regan muganda wange Regan nkwebaza mwebale kuba nti mutuwadde support y'amaanyi nga bannabitona abava e Uganda ne tusigala n'amaanyi gaffe n'oluvimbo mwebale ennaku zino tukiyita kulabisa mwebale kuba nti mutulabisizza n'olw'ensonga eyo muganda wange JB oyo sobola mwerabira JB Saloon Dubai Kabako genda olabe abasajja bannayuganda bakola salooni ze Dubai so tukwebaza asangibwa wali ku Sabuka we mugenda kubanga mumusanga ndabyeko baganda wange wana aba Abani mwebale tubeererawo aba Voice mwebale tubeererawo so Shimi mwina company eri eyagundi eyengoye bagiyitani Shimi Closet mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi tulina baganda baffe aba Zainabu Aziza bano bazaayo gwe eyasiraanira ene Dubai nga tokebereddwa na liiso
visa yo toyina visa passport yo bagiwamba oba wagifuna mu sente so banyina faabo abazalina bwaziza be batutadde mu sente okusobola okulanga shene tambula bulungi nnyo so bakuzaayo nga toyina biwandiiko nodde Uganda era nga tebakudipotinze naye ng'otambudde bulungi nnyo so tubeyanziza nnyo tweyanzeege baganda baffe aba Sky and Nature Travel and Tour mu baganda baffe ate mu kigalidde ddala mwebale nnyo okuwa abasajja bano visa ne babeera nga batambula bulungi Sebba eyakago bannange lindako kano kataasanze naawe ne Kabako Sebba eyakago fe bakafulu mu kutambuza emigugu nga giyita ku nnyonyi olunaku lumu emigugu giba Dubai olunaku lumu ettooke lyo libeera wano e Dubai wali tuba tugenda Uganda wamu ne Dubai so kambawe ku namba y'essimu kino njagala kinyambe nnyo ennamba ya Sebbanga ya WhatsApp ngagala omufuna mu Sebba eyakago eri +256 783 9442 nesembe ya 06 kanjide mu Luganda +256 783 94 42 06 tuina ne Dubai bonoita ku ya WhatsApp tujja kubanga tujikuwa obenga otukubirako bulungi nnyo bagiita Sebba eyakago senga Sebbanga nze navayo ngamba artist nengama nange nsobola okutandikawo ekintu ate ne kikwatayo ne baza mukama abantu be Dubai mumpagidde wamu n'ebitundu ebiriranyeewo tuyina n'ebifo byaffe wosobola okuwummulira eby'omulembe nnyo kino Nyondo tokijjaamu wano nange wensula bannange bulijjo mutuwoleza simanyi bed space n'abayimbi baffe mbadde muboogera mbu tubaleete tubasuza mu bed space sebo basajja banna Uganda Doni Fauzi yatandisewo hotel ey'omulembe nnyo makamalamba luumu yo gibeeramu wekka VIP separate si bed space jangu osule mu kifo ekirungi wali ku K hotel aliga wetusangibwawo sebo shimi events eyakoze hotel eyo nungi nnyo mu Uganda tosule eyo tebakubonyaabonya jangu osule mu luumu ez'omulembe wulira Kabako toli wakabizayo wakabi tova wano bagenda tufuwa sente tulina ebibuuzo wamma mutubuuze ku bibuuzo nga tetunnagenda ebibuuzo tebigenda kubeera bingi naye nga tuli basanyufu nnyo mwebale kujja tubaza ne Mukama abasobozesezza naye nga tuli basanyufu amannya agange yenze Nyondo Rozet era nga nkola ne Nyondo Media okusookera ddala kanneebaza Shimi Events okubanga naye yasalawo okubanga ate ekola naffe natufrustinga era natwagala kyamaanyi nnyo tweyanzeege then nja kwebaza ne mukulu Kabako webale nnyo omukwano ogwo munaye si buli muntu nti oli agamba njagala kukola naawe nokola ki nokkiriza tweyanzeege nate era mwebale okusupportinga enkulaakulana mu Uganda naye kijja kuba kyavunanyizibwa nnyo okuva wano nga tutegedde first experience ya Kabako kubanga guno gwe mulundi ogusoose okulinnya ennyonyi mu Dubai no si Kabako kididi so Shimi Events yesoose okukikola Kabako okulinnya ennyonyi so I mean kididi so twagala okumanya experience ye ennyonyi agiwulidde atya nyabusobola kujogera leka ajeyogerere Sebbanga akuganya okwogera mbaye njagala obyogera Sebbanga kola bwoti Shimi kyewankolera kyamaanyi nali sina ndaga muntu webale nze nayo sina buli kimu nekipapula nze nepapula nakabira bira kugwe ebyeru bine byokuwandiika bannaye yanyambye nankolya ku buli kimu ne sente z'okulya nazimpa ne transport nengenda wali wabayita batewa kolya ndaga muntu buli nugambye na ekololo omusajja onanfuddeko Shimi Events era katugenda kuba show nabikola Kabako tamanyi paka nafuna ninga sika Kabako yakimanya yali roze ne webale ezo dina mwameka sizimanyi na yeze kazigula chai Chekizike kye Uganda aziberemu Sebbanga tereka naye nga byonna nga bikyali awo bannaye temwerabira bannaye nga byonna bikyali awo temwerabira Nyondo Girimu
Nyondo Grim be banaffe Uganda abali abewayo nabo okujja okututuusaako ekizigo abaweereza bakola ebizigo mwena abali eyo abakyala ne Mamedu mona ebizigo ebya Nyondo Grim era mwena weekiri wuyo Nyondo Grim kakyeyogerere so ekizigo kinene tekyerusa nga woli nti oli mwami osigala kukalayo naye nobeera nga oshayininga ng'olabika bulungi kuba kati wano weather ekyukamuuko teri nga ya Uganda so mba muli awo nga mweze mebye nebye Uganda muze okuddayo nga musiiwuuse ne Nyondo Glim egenda kikolako tulina stream events waliwo omuvubuka bamita Crash I think azinira ddala nga Kididi anaawe bw'omukisa okubanga naye ajja ku stage bagenda babiri nsembayo ng'ate nsembayo nga kano nabadde nina okukaso embyayo ekyandeese ekirala ekyandeese kankyogere ng'ogyeko sho ekyandeese era mujja kuba mulaba akavidiyo nga katrendinga enkya ekyandeese ku celebrating amazaalibwa ga mukulembeze Robert Kyagulanyi ekyandeese ku celebrating birthday era mbadde mbasaba na Uganda mwenna abali ettake abali e Uganda abali Amsterdam abali e Sweden naye nga abali e Dubai beŋŋamba neetaaga keeke 20 olunaku okutandika n'enkya okutandika ne leero njagala tumusalire keeke 10 mu Dubai ate ngenda kumekinga sure nange ngulako keeke emu kati awo neetaaga keeki 9 ate mbadde manyi oguze keeke n'olw'ensonga eyo kaba kusibula abantu yekikyo kino kyendiko obulungi bono mwana bunfudde ng'atamidde yoyo bano gwe byetukola bino tebabisobola bano erinnya mwawo tebatukona saabisuubira tindibirabako saabisuubira gwe munituuka yeno mbu esimu linnya mwawo tebatukona kola bwoti lwewanyima kyannuma naye negendedde nzuno ninye ndege nziruse ŋŋenze okomye Dubai sente nina naye ng'olina njagala kikazi kyenzina Nyondo muli bakabi sikayo oli wakabi wolofu wakabi ffenna tuli bakabi abantu be Dubai na Abu Dhabi mukuliko omwaka Kanda bansumbo wakanda bampoleza abaana Shimi events no Shatani promotions bakutege kiti ekivula kisokedde ddala mwiweeyi Dubai na Abu Dhabi gye batumye sitaji kengizi ugambye empologoma 3 tusitaddemu guno muliro tekibangawa mujja twayozayoze nga twekulisa omwaka omukadde omwaka tegumulikako bangi betwali nabo nga bafuuka embuyaga ugambye Kabako Kididi ne Senga Sebanga bewera era babeetegekadde defeating inga ya kafecha kwanzi wano ku Legends Chelsea Bar e Dubai okuyingira korodi ndira mu 10 platinum ndira mu 15 diamond ndira mu 2 abange mu bakakase Kididi nga 11 tuli awo Dubai wenyini nyini sente nina njagala mukazi gwenzina naye negendede Abu Dhabi nga 12 mutatudigidde omulala abakumajiga akutaka ngenda kubeera bachali banga be Dubai gate ennaku z'omwezi nga 12 February ngenda kubeera Abu Dhabi ate kwani nawe bakakase mugenda kulaba abaana batyabe enku mu musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakiyita Legends Bar ebinyuma binnemettewo womulikira nga 12 February zikirire paka Abu Dhabi ate kulaba kuchakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Crane Part of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Seba ya Kago Zainabu Aziza Nyondo Kurimu bitegekedwa nakafuru mukutegeka abatalimba Shimi Events ne Shatani Promotions